Omusango nogubadde mu maaso g'omulamuzi Stephen mu biro wa kkooti etawulula enkaayana z'abasuubuzi. Bawa Nabilah, Isaac Sempala yamuloopa wamu ne Professor Venasius Baryamureeba okwekubaana bamutwaleko ennyumba ng'alumiriza nti yamuwola obukadde 8. Sempala nti yakkaanya ne mukazi we okwewola obukadde 50 okuva mu Equity Bank nga zaakukyusa ennyumba eddemu z'obupangisa ziyita apartments ne bawaayo ekyapa ky'enjungu omusingo. Ebbanga ly'okusasuza ssente za Equity Bank nga linaatera okuggwaayo, Sempala nti yakkaanya ne Nabilah beewole ssente obukadde 5 okulisasula. Mr. Mbabazi had said that from the prayers, the first prayer, which was a declaration about ownership, and the second prayer, where the act of handing over the title is being considered to be illegal. Kyokka Nabilah yasalawo okwewola obukadde 4.5 nga tasoose kukkiriziganya ne bba. Annyonnyodde kkooti nti obukadde 5 yasasula nga 3 January omwaka gwa 2020. Ssente zasooka obukadde 4.5 baazikozesa okusengula famire yaabwe okugenda e Canada. Kyokka mu 2015 Nabilah yaddamu ne yeewola obukadde obulala 4 nga zino baazikozesa okugula amaka e Canada. Because renting was very expensive. And yet purchasing a house and paying the mortgage, if you can pay the mortgage, maybe less than the rent. Nabilah agambye nti ssente zino bayazivunaanyizibwako okuzisasula kuba n'enju gye baagula eri mu mannya ge nga ne mu kiseera kino yagiwaddeyo ng'omusingo era oluvannyuma lw'okwewola. A long-standing arrangement with my husband to own that house, and that's why we don't own the extra 400. Wabula ye Professor Baryamureeba ategeeza kkooti nti ayagala ssente ze z'abanja obukadde 8.5. My claim is to recover the money. I lent to the plaintiff and the second defendant. And when I looked at what was put up as a consent, I said in this, I want to see my money. If you have to consent, it's give and take. Sempala mu kwewozaako yategeeza kkooti nti takolangako ndagaano na Nabilah ne Professor Barya okwewola ssente ezo. Yategeeza nti ssente ez'abatwala e Canada zava mu faamu y'enkoko e Nakigalala gye baatunda. Ssente zino baazeewola mu mwaka gwa 2013 era nga bakkaanyiza okuzisasula mu bitundu okutandika mu 2014. Mu ndagaano y'okwewola ssente eri mu kkooti yakolebwa wakati wa Nabilah ne Baryamureeba. Omulamuzi Mubiru ayongezzaayo okuwulira omusango guno okutuusa nga 17 November. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.